kucha magezi kenkuhe yorabenga hakayimba ni akayi oba yali ane obuyimba obwose kayimba kaddi yako myaka ki se nange nakula nkalolera abajja n'abajja babwewerezanga naye gwe abayimbi abayimbanga mu ebyo ebiseera bali bategeera situation zonna bali bakolera nnyo ab'oku mizigo kyemmanyi bannange ayekona okay kakati ndowooza ntandike ne Baltaza ebbanga egonga Baltaza ebbanga egonga taata wa ebbanga engonga tali happy about the Baltaza's wife videos simanyi oba obwa mutabani we bwamusanyusa anti awe wali obuzibu tokutulaba nga abakazi eri baali bagamba tesinga omukazi yali yakikoze oba kitegeera kati tekyali kya nnyoko omukazi temugenda kunjo kati n'omukazi naye n'ata obubwe kakati ate omusajja nza onali ndaba nga emu kati Baltaza ate mukyala we n'alaga nti abagira nnyo bbaawe protectinga nnyo kumbe naye aleeta okay kakati tata wa Baltaza yagambye nti omutabani we yeetaaga divorcinga omukyalo oyo I can't understand why a woman omukyala ng'oyo ayinza atya okuimitatinga her husband's behaviors in the first place anti kakati ate okuyeyereza omuntu kitegeeza era singa yakola kirungi even the woman would have done something very good kati tisimanyi lwaki omusa yali muwanye oba yali alibadde amunenya namugamba divorce mbwera if my son doesn't end things with her I will disown him konga awedde tulina okumanya kubanga nalaba animalo yegonga nadda ati nze nkubulira nalaba animalo yegonga butambi nabulaba animalo yegonga si yezezino eza bulijjo kati taata ayinza okubanga naye ate yeetaaga okuvunaanwa olw'okubeera nti yasiiga mutabani we animalo tata yegonga by the way ongera okunagamba it is an abomination in their culture a wife to openly challenge her husband so challenging in anything challenge kwegamba alaba kati kyamuluma nnyo okulaba obutambi buli ng'omukyala bamutwalira naye obutambi obwo tujje tubunoonyeeko nabwo ate bwesibufunangako wa mukengonga kizze kitya okuba nga tobunoonyerezangako obwo kuba buno bugwa abuntu obw'engonga tunoonyako nako buli kunkoto ki wanga buli ku Telegram jwa n'okulula n'obuleeta kati buli tubusa togenda kuddamu era tata wa engonga ayongerako nti I need quick action or else I will act for myself katujja acting ani gwatisa tizengonga mwana mutone bwe bamuzaalukuka gwe batakyalabita kati waliwo wana ekika kyemmanyi nga tekyoza n'abantu 12 engonga alina butepuse 12 bakazi ab'enjawulo kati engonga alina ekika kinene ono omukyalo mubakazi bonna tekuli gwe yakufunisa lubuto siwaliwo olubuto bali lwali luwulire yamanyi olubuto waliwo n'omulala eyagambye yavaayo n'agamba emabega kaawo n'agamba mbu kituufu engonga yali muntu okumala emyaka egi for the past 4 years naye mbutamwako authority ku recording abutambi niwankubadde ngewe yali abwegaana nti bulimu ebyobufuzi tiwaliwo abageza ba enemies be ba opponents be bagezako mu campaign nga bulimu ebyobufuzi naye nga akatambi akamu omukyalo omwe yalimu yagamba nti abadde muntu wengonga okumala ebbanga naye tamanyi lwaki ate engonga yamaana recordinga nga bali mu wayase mbuti yamuwala okusa kati kitegeeza n'omukazi oli aba confirming nti already akatambi ako incident eyo yaliwo byakolebwa kati abakyala be yabeeranga nabo bali balaga nti batunudde nabo mu kamera bazirabira ddala so munnange oba I am saying nothing about that okay kakati ag'omunkubo galaga nti mukyala wa Jeffer nti gwe yagambibwa okuba nti omusajja omufumbo ye tata lubuto wa Shiba era nga omukyala bamumanyi ategeerekeseko aga Princess D
Jukira twali wano nga simanyi linnya lye insensi dikirabika gakozesa ku social media ze. Kati ag'omunkubo gagamba nti she reached out to the UK authorities requesting Jeffra to vacate the residence. The residence. Gwe sokoleke. Ate kati lwaki ababiteeka mu bwatyo? Agende. Ne kati gwe nawe oli Shiba serebu. Bawo kwagala nange serebu. Era oba toli chipu nga bano. Nkwatagana bukwataganye naye. Obuza serebu wali. I just kwatagana naye. Tomanya muba muyingiza serebu ewaka mu kika. Bana eno yagamba. Naye yabegomba kitegeeza naye yabegomba. Now we're just proud for the celebrity. Obyogerera wano naye bwabagwe. Inze. Nkwatagana ne mukyala munange. Ne mujjawo. Agenda okuzaala. Kati ani agenda Shiba asinga oli sente. Azibonga n'oli naye alina sente ze. Okitegeera. Kakati Jeffa bamugobo babe banamugoba addewa. Kati kyesimanyi Shiba. Addewa wa Shiba. Kyesimanyi. Shiba. Ono yamufuna mufunyira obuto nti biwedde oba something wayasiba kyakola. If someone says I want to be part of kubano omusajja owa Jeff Promotions ate kukuba yomu kwateeka ebivululoza mu UK eyo nga Bashiba bagenzeeyo kati ne kyajja kizuule nti babadde bamutegeka Shiba abadde ajjanga ne bamutegeka kumbe ne bamutegeka ne mu body massage kakati yawe bujja akola bujja lwaki authorities tebabuuza bibuuzo tiddala kiki ekikwekyo okwagala okwawukana ono just because afunyisiza oli olubuto kikirizibwa ekintu kyatoddeko kisigaddewo kikyabatoddeko gwe bannange ku nsonga kikyatoddeko nga tolina mulala gw'ofunisaayo olubuto ng'oli ne maama Shulayi gwefunisaayo olubuto kyagala nnyo okugenda mu nsonga ezo naye juzi nagamba wano tibanziba omwana omwana nti nyina okwongerako ku bwana nyinza okuba ndi mu kampeyini nga njagala kukola ki naye njagala afuna serebu nga Shiba. Lwaki serebu? Anti sinjaga kufuna wano ku bantu abawuliriza bani abawuliriza wano Uganda ate waliyo gye bali they are there kyogamba tebabiwulira babiwulira naye kale Uganda Atlaja anoonya inbox me for more info. Nange nina mwana muwala anoonya. Kakati Fiye was in the Choto series. Choto series, Atazimanyi, it is an initiative put together by the Mental Health Department under the Uganda National Musicians Federation and UNMFA yagundi ya Kenzo. Eranga bebaba ku Choto series ezo, they sit around a campfire. Nga balina ne ba mental health professions ku discussinga ku health challenges causes zaabwe ne possible solutions for the problems. So Fiye we yasinzidde n'agamba she is single and not searching at all. She's now learning how to love herself again. Tegeza obate ageza kutsaga nti takyayagala basajja nali manyi ajja kuddingana agenda ku bakazi banne but maybe there is no way. Yagambye mbunno nawuliddeko ng'agamba nti tayetaaga kuddingana na Katsi mbwera balowooza nti bagenda kuddingana no wayase in history naye nabazungiramu awo simanyi yali azungira kwani awo nalaba mabegakaawo ng'apositinga mbadde sikyagobeera nnyo mawulire ge kubanga ndaba tebirina kibingattako kakati ge gagafa ewafiye yenayina amwepikira amweyagaliza amwegwaniza she's single and contented. Kakati Omukulu Fikfumake told us that he is the reason why I released in the Nyimba Antono this year is simply because he is working on his new album set to be released next year.
naye bakyafuna zi album bali bafuna zi single ennaku ze kali ku album, that's why he has released obuyimba butono this year era bafans bategeeza nti he has a lot in the store for them. Stay tuned, stay connected, he's bringing work. Album nekyembuuza abayiimbi bafunamu zi albums bafulumya wano okubanga mu biseera biri bafunanga maybe bafunamu kubalaba jukira juzi sagambe kinefyefye he worked on his album. Yeah, maybe they get logiki behind naye nze ndaba nti ennaku zino batunda gundi singo zezifuluma zezitamba kuba ne bwogenda ku nnyimba gye bazitundira yaka bazitegeera bo bazikola batazitegeera ne bakola endala. Okay, as I complete we bagamba as I complete wanga maliriza complete as I complete conclude era ati ojjuza kyokka naawe okkiriza era bwe kiri so in conclusion okay omukulu Chris Baninas ono yateyumira njagala gwe munakyalo omutegedde kakati mbu omwaka guno nga gutandika wali eŋŋambo era maybe they are in love with Carol Nantongo nyo what Chris Baninas told us that he has never been in a relationship with Carol Nantongo. Carol Nantongo is just someone who inspired him okutandika music, kutandika okuyimba and nothing more. Tewali wokinyena maaso naye kikugamba bwentunulamu awo okwegana kuba kwegana naye okwegaana tekitegeeza nti omusango oba kale wegwa musango si musango tekitegeeza nti no allegation teriiwo tekitegeeza nti ekikolwa tekyaliwo babayo bakkirizeeko bagambe nti kale waki kale something wase yakola ki kale bannange Chris Baninas ayongera bategeeza nti we have a show of Carol Nantongo on the 6th of December. Mama Shwegena Bera nga alien akyali behind on the 6th of December. We have the Carol Nantongo kati saa zino kuremera concert ali mukomera ndabambi ati bikiri twende ya kakati kyeneebuuza ddala kwagaliza komera kwagaliza ntena Chris Banina olinjulira lwali twalwayo tokoleke Chris Banina nkamanyi Chris Banina lwaki okuba nti nno katugeze baagalako ne Carol Nantongo kiyinza okuba ekibi nti abantu kijja bawawaza amatu. It's not so bad. Lwaki abaagala otuttira olugambo lwaffe nanti lugambo agambe bugambi nti Carol Nantongo muntu wange muyinza omwana omufiiriza chances z'okufuna abali more than she's more than a friend. Muyinza omufiiriza okufuna abantu abalimu nti bo bakyabe Chris Banina olw'okuba nti bamanyi nti yanyokesa ne Carol Nantongo kabalooza Carol eyagala negwo ne Chris Banina kitegeeza ng'ate abo baba bangi abajjawo awo okwagala okusuuza ennamba nga bategedde nti ennamba baagiryawo olwo bajja nedda nzasinga era okukakkana nga bakutteko mu ngeri yaabwe. Okay, geego Desemba omwezi ogujja leero 22 kezi kadduka banayindoza kozi birthday yo yaddi next year on the 3rd of January ananga nzibala ayo nesiti 3rd January yeah chichi ontegekeddeyo ki ku birthday ate nze nina okutegekera oba gwe guntegekera yes ndo gamba kamo tegekereyo ku Uganda birthday kirabo no ntegekerayo kirabo ku birthday yo ku birthday yange ate ntegekere tekisobola kubaawo omuntu nakwekirabo ku birthday niba nange maze ko mwaka mulamba nga sifunye wadde akamuli akabibibi nange ni mwaka musazenze ne gumane mukati teri yakwaddeyo kamuli yadde ate akagambo kale
Akagamba. Nakati tuli kwogera. Akamuli ate kati. Ai kati ebigambo biba bingasa. Lwaki obadde tonde nyanza. Ebigambo biba bingasa. Akamuli naye ngamba. Ebigambo biba bigasa. Duwerekerwa akamuli naye kati bayinza okubanga abantu bakyusizaamu kati. This is a new era. Bigambo kati byebukola. Bigambo binzo singa akamuli. Ate kati ebimuli babifulana bya ssente. Anti byengamba. Byogambe ebimuli bya ssente. Buno bumuli buloozi nti byakakuula wali n'akuwa. Abajja wali n'ajja ng'atambula akayuki akamuli k'akayuki. Temubuleeta sibwagala. Bumuli ki? Oba okujja n'ebigambo. Olowooza emyaka gyange mankuliza from 1 to 20. Olowooza nti zibeera tezimala. Gibeera tegiri wadhi. Gibeera giri wadhi obwo obumuli bw'ebibiri. Obwo biyukiyuki. Akayuki kyo kamanyi gwe. Wali okaliddeko. Wedde ku nkenene. Nemba mbi ndi kusaaga. I'm someone who is very very appreciative. Ngo omuntu alina kyampadde. Naye kati tebakuwa omwaka guno gukusaze. Abaana akola ki nga gutandika? Nali banyumiriza naye. Let's go. Tujja kuddamu tubiyitemu ddomo mbuulire nga gutandika wakola kira. By the way, naye abantu bategekedde ki for the December. Kitaaga n'obakolerayo ka program akali ki? Akali Steve obo babuulirira nga kojja. Temanyi kirabika ku Uganda taji kuna abaana problems be basinga owuliriza. Waliwo eyabadde akuba omulanga agamba nti ng'akubiriza abaana ab'obuwala nga bagamba nti kakibe kitoziranga musajja. Tozira musajja. Tozira? Kakati awo. Era lwaki obuuzi? Nange gwe mulanga gwe mbakubira. Abalenzi tebazira bakazi. Tebazira bakazi n'abasajja tebazira bakazi baabwe. Abalenzi tebazira bakazi. Nesooka mbulire ekibuuzo kye nsinga okwebuuza. Lwaki omusajja bw'ayenda tayagala kibeere kya nnyo? Naye omukyala bw'ayenda omusajja awulira ng'afa. Omukazi ye omusajja ayinza oyenda n'abivanako. Ne lwaki omukazi bw'ayenda omusajja awulira bubi nnyo ng'afa? Anti mu butonde omukazi babeera bamutoddeko nnyo. Webale niba tebisigaddeyo naye omusajja bate nakyo kibamutoddeko. Naye omukazi babeera bamutoddeko nnyo bamuwa omuwagudde batya leka naawe oli yagamba akunyumizayo ku TikTok